kawumuzi kubanga abantu bakyayagala nnyo okumanya amazima. Nangabirwa mu budde obwo nga ogenze w'omusawo n'ova musawo nagamba genda mukole onoonye omwana oyo bamuteeka osooka ozuula entaana eyo. Wetwagala abantu basooke bamanye bulungi bwe wagenda emikolo egyo mwagikola. Tetwagikola. Maama yagaana okundaga omwana we yamuziika. Maama yagaana okulaga okundaga omwana we yamuziika. Nga mbuzaabuza bubuzaabuza baterako bijiraawo ne baganda bange n'atabuka bubi nnyo. Abo baganda bange n'abawugula abamu ne twawukana ekyatuviirako okwawukana kati tetukyakwatagana waka. Ne maama wo? Ne maama ne taata. Kakati Nangabirwa abantu kakati ng'abantu abamanyi famire yammwe era abantu abakumanyi era n'abantu abakulaba Nangabirwa kubanga olwaleero ensonga zino baganda bange mikwano gyange era n'abatulaba ensonga zino zasukka ku Nangabirwa. Ensonga zino zayingiramu ebitongole by'okwerinda kubanga nabo tubasaba ekintu kimu, twagala nnyo okumanya amazima era Nangabirwa nga bumulaba ab'ebitongole by'okwerinda be bamulina era be bamukuuma kubanga yafuna okutiisibwatiisibwa. Neffe tewali atutiisatiisa kubanga tuli wamu ne gavumenti yaffe. Waliwo omuntu omu Nangabirwa agenze n'akyankalanya abantu. Omuntu oyo gwe nga gwe tetugenda nnyo mwatukiriza linnya kubanga wa ku kyalo w'amaanyi. Naye kati gw'obadde omugamba ki nga ggwe kuba ne kusinziira ku kintu ky'olabye n'ebintu ebibaddewo n'abantu. Kati Nangabirwa tuba tukyagamba abantu nti abantu kati nga ggwe era ekikunyigiriza n'olwaleero ennyo kibadde nga ki? Ekinyigiriza nze olwaleero mukwaliwo omukulembeze omu antabudde nnyo aneewunyisizza nnyo kubanga tubadde nga tumubuulirira nga mwena mugamba ensonga eziriwo ng'atalaga nti ali ku sayidi yange ate bwe ntuuse wali ate abadde ku sayidi y'abali ate abakyamu tukati yalaga nti bakyamu ate watutwala ate ku sayidi yaabwe atayagala tutwale maama akole statement ku poliisi n'amulemera nenze nga manyi njagala agende maama yadduse mama njagala agende poliisi n'ateekawo akabega mbu ajja mutwalayo ku enkya poliisi kyekyo ekinsinze okuneewuunyisa ennyo. Naye abatukwata era abakulembeze okutandikira ku bakulembeze buli omu waali kuba mukulembeze naye abantu abamu mwemuleeta eggwanga lyaffe oddivumaganya kubanga buli lwoleeta eggwanga ddivumaganya ebintu ebimu biba byakuteesa nammwe bachairman bangi nnyo muli enguzi nkyogera muli enguzi ate olwokuba oba chairman n'amateeka oyagala okugakwatira mu ngalo kubanga oba togategedde bulungi naye tuzze tugenda kuddeera kubanga tulina obbatambuliza mpaka Nambalirwa maama we yateeka omwana we nga n'ebitongole by'okwerinda tutambudde nabyo. Nebaza omuntu omu pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi atuwadde ebyokwerinda ne gavumenti ya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa okubanga mutuwadde ebyokwerinda tulina otambula ne Nambalirwa mpaka era n'abo bonna abasuubira okubanga mujja kukola ebikolobero okuvumisa eggwanga lyaffe ebitongole by'okwerinda tubirina era tulina bangi abakola amazima era abatambula mazima abaagala ensi yaabwe naye gwe olya nga toyagala nsi yo oyagala kwonoona bwonoonyi dduka oveemu kuba tujja kukwata buli wamu ate era tujja kunoonya. Nebaza pulezidenti ow'abasawo b'ekinnansi Jembalumira Mayengo okubanga okoze ekyenjawulo ku mwana ono Nambalirwa era amazima gonna nze nga chairman owa Mukono district Mbasawa tulina n'okunoonyereza Nambalirwa omwana ono bamutwala omutaka wabataliyo bajja tulaga bwe bamuteeka kuba twagala nnyo amazima bangi bafa bangi babonaabona. Nambalirwa abakulaba bangi era bagenda otandika okulaba n'abagenda okunakuwala naawe kubanga baana bangi bali mu mbeera ey'okubonaabona. Oli ajja kubuuza nti maama wadde Nambalirwa agamba maama waali oli ajja kugamba nti maama mutujju maama kwegamba buli muntu ajja mwogerako endowooza ye
nsaba ogume obeere bumu n'abantu abo bye banaatugamba byonna. Maama ye ebitongole by'okwerinda bimulina mu ngalo zaabyo 5 era n'abakoze ekyamaanyi mikwano gyaffe, naye abatuuze tujja bannyonnyola abantu abo maama waali ne taata waali. Kyokka naate weewuunya abakola ekyo bafumbo era baagattibwa, si bwe kyali mu kyaki ba myaka 4 n'obufumbo baabutukuza. Naye maama jjajja w'omwana eyandibadde abeera n'omuzzukulu olaba kiba kijja Nambalirwa yalibadde aga nti Nambalirwa azadde omwana azaddeyo omuzzukulu katwayagala omuzzukulu ate bo batemu butemu bamujja mu bujja omukwano tebagulina. Naye tujja babuulira bamuzaala ne waabeera era buli omu wonna waali Nambalirwa akatalekeka abantu abo ke beetaaga kubanga baagala okumanya Nambalirwa. Naye tetujja babuulira maama waali essaawa eno wabula mwe abalaba ekifaananyi kya Nambalirwa abamumanyi mujja mumanya, naye ennaku gy'alina nnene bawala banno obannyonnyola kikagambo kikogenda obbagamba. Abaana bangi abakyali mu mbeera ezizo, abaana bangi ababonaabona mu mbeera eyo, naye kati gwe nga ggwe kubanga oyise mu kintu ky'obadde tomanyi ng'ate naawe bakikola totegedde nti kiyinza okuviiramu obuzibu. Olwaleero baana oyinza okufa nga tozadde na mwana naye nga ekintu kiri kikaaba kikubonyaabonya naye ng'ate bazadde be bakikola ki. Kati abaana ab'obuwala Nambalirwa ogenda bagambayo kigambo ki? Kubanga bangi beesiga nnyo bazadde baabwe n'amanyi nti omuzadde kyakugamba kyekituufu naye ng'ate omuzadde omu yafuuka nsolo. Abaana ab'obuwala kyembasibirira olaba nga omuzadde takuyamba tomwesiga. Olaba nga alina kyakoze ekikyamu yogererawo tosirika kubanga nsisenga nange nayogererawo ebina tebyalituuseewo. Naye kambuuzeeyo kamu, taata w'omwana oyo olubuto lwe bajja mu taata ye gyali teyamanyako nsonga ezo? Naye yamanya nti mukyala wange ali lubuto. Zisaddamu mulaba nange naawe tewaddamu